Ebbaluwa ya Peetero eyokubiri essuula esooka. Simooni Peetero omuddu era omutume wa Yesu Kristo eri abo abaafuna okukkiriza okw'omuwendo omungi nga ffe bwe twafuna mu butuukirivu bwa Katonda waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli mu kutegeerera ddala Katonda ne Yesu Mukama waffe. Kubanga obuyinza obwa bwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye, ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna, ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi, era ne ku bulungi bwammwe okutegeera, era ne ku kutegeera kwammwe okwegendereza, era ne ku kwegendereza kwammwe okugumiikiriza, era ne ku kugumiikiriza kwammwe okutya Katonda, era ne ku kutya Katonda kwammwe okwagala abooluganda, era ne ku kwagala abooluganda kwammwe okwagala. Kubanga bwe muba n'ebyo ne biba ebingi, bibafuula abatali bagayaavu n'ababala ebibala olw'okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga ataba n'ebyo ye muzibe w'amaaso awuunawuuna bwe yeerabira okunaazibwako ebibi bye eby'edda. Kale abooluganda, kyemunaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa, kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono, kubanga bwe kityo tewalibulawo bugagga mu kuyingira kwammwe mu bwakabaka obutaggwaawo bwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Kyennaavanga njagala ennaku zonna okubajjukiza ebyo, newankubadde nga mubimanyi ne munywerera mu mazima ge mulina. Era ndowooza nga kya nsonga nga nkyali mu nsiisira eno okubakubirizanga nga mbajjukiza, nga mmanyi nga nditera okwambula amangu ensiisira yange, era nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yategeeza. Naye era naafubanga okubayinzisa buli kaseera ng'amaze okufa okujjukiranga ebyo. Kubanga tetwagoberera ngero ezaagunjibwa n'amagezi bwe twabategeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe. Kubanga yaweebwa Katonda Kitaffe ettendo n'ekitiibwa, eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekimasaamasa ne lijja gy'ali bwe liti nti, "Ono ye mwana wange omwagalwa, gwe nsanyukira ennyo." N'eddoboozi eryo ffe ne tuliwulira nga liva mu ggulu bwe twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. Era ekisinga obunywevu tulina ekigambo kya bannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo ky'ekizikiza, okutuusa obudde bwe bulikya emmunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe, nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo ekya bannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma ku oyo yekka. Kubanga si wali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Ebbaluwa ya Peetero eyokubiri essuula eyokubiri. Naye era ne wabaawo bannabbi ab'obulimba mu ggwanga, era nga ne mu mmwe bwe waliba abayigiriza ab'obulimba abaliyingiza mu nkisa obukyamu obuzikiriza, era nga beegaana ne Mukama waabwe yabagula nga beereetera okuzikirira okwangu. Era bangi abaligoberera obukaba bwabwe abalivumisa ekkubo ery'amazima. Era olw'okwegomba balivuyisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa, omusango gwabo okuva edda tegulwa, n'okuzikirira kwabwe tekubongoota. Kuba nga Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baayonoona, naye n'abasuula mu lukonko n'abawaayo eri obunnya bw'ekizikiza okubakuumira omusango, era n'atasonyiwa nsi ey'edda, naye n'awonya Nuuwa omubuulizi w'obutuukirivu ne banne 7 bokka
bwe yaleeta amataba ku nsi ey'abatatya Katonda, era bwe yasirissa ebibuga Sodomu ne Ggomola n'abisalira omusango ng'abizikiriza, ng'abifuula ekyokulabirako eri abo abatalitya Katonda, era n'alokola Lutti omutuukirivu bwe yali nga yeeraliikirira nnyo olw'empisa ez'obukaba ez'ababi, kubanga omuntu oyo omutuukirivu bwe yatuulanga mu bo olw'okulaba n'olw'okuwulira, yanyolwanga mu mwoyo gwe omutuukirivu bulijjo olw'ebikolwa byabwe eby'obujeemu. Mukama waffe amanyi okulokola abatya Katonda mu kukemebwa n'okukuuma abatali batuukirivu nga babonerezebwa okutuusa ku lunaku olw'omusango, naye okusinga bonna abatambula okugoberera omubiri mu kwegomba okw'obugwagwa ne banyooma okufugibwa. Abatatya, abakakanyavu, tebakankana kuvuma baakitiibwa, naye bamalayika newankubadde nga be basinga amaanyi n'obuyinza tebabaleetako musango lwa buvumi eri Mukama waffe. Naye abo ng'ensolo ezitalina magezi ezaazaalibwa ensolo obusolo, ez'okukwatibwanga n'okuzikirizibwanga, abavuma mu bigambo bye batategeera, mu kuzikirira kwabwe tebalirema kuzikirizibwa nga bonoonebwa, y'empeera ey'okwonoona, abalowooza ebinyumu by'emisana nga ssanyu, mabala n'obwononefu, abatiguka mu mbaga zaabwe ez'okwagalana, nga balya embaga awamu nammwe, nga balina amaaso agajjudde obwenzi agataleka kwonoona, nga basendasenda emyoyo egitali minywevu, nga balina omutima ogwamanyiira okwegomba, abaana ab'okukolimirwa, abaleka ekkubo eggolokofu ne bakyama, nga bagoberera ekkubo lya Balamu omwana wa Beyoli, eyayagala empeera ey'obutali butuukirivu, naye n'anenyezebwa olw'obujeemu bwe ye. Endogoyi eteyogera bwe yayogera n'eddoboozi ly'omuntu, yaziyiza eddalo lya nnabbi. Abo ze nzizi ezitaliimu mazzi, era lwe lufu olutwalibwa n'embuyaga, abakuumirwa ekizikiza ekikutte zigizigi. Kubanga bwe boogera ebigambo ebikulu ennyo ebitaliimu, basendasenda mu kwegomba kw'omubiri, mu bukaba abo abali okumpi n'okubadduka abatambulira mu bukyamu, nga babasuubiza okuweebwa eddembe, nga bo bennyini baddu ba kuzikirira, kubanga omuntu bw'awangulibwa munne, kuba oba nga bwe bamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeera ddala Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo, naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri ne bawangulibwa, eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi eby'olubereberye. Kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu, okusinga bamala okulitegeera, okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa. Kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli, nti embwa eddidde ebiseseme byayo, n'embizzi enaazibbwa eddidde okwekulukunya mu bitosi. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula ey'okusatu. Abaagalwa, kaakano eno y'ebbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira. Mu ezo zombi mbakubiriza amagezi gammwe agatalimu bukuusa nga mbajjukiza okujjukiranga ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu, n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era omulokozi, nga mumaze okusooka okutegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera, nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa. Kubanga bajjajjaffe kasookedde beebaka, byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa. Kubanga beerabira kino nga balaba ng'edda waaliwo eggulu, n'ensi eyava mu mazzi, era yali wakati mu mazzi olw'ekigambo kya Katonda, ensi ey'edda amazzi kyegaava gagisaanyaawo n'ezikirira, naye eggulu eryakaakano n'ensi olw'ekigambo ekyo biterekeddwa omuliro, nga bikuumibwa kutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa, ng'eri Mukama waffe olunaku olumu lulinga emyaka 1000, n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli,
nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okwenenya. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja nga mubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirikka. Ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo, mugwanidde kubeera nga mutya mu mpisa entukuvu n'okutyanga Katonda, nga musuubira nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olulisaanuusa eggulu nga lyokebwa, n'ebintu eby'obuwangwa ne biseebengerera olw'ebbugumu eringi. Naye nga bwe yasuubiza, tusuubira eggulu erijja n'ensi empya, obutuukirivu mwe tutuula. Kale abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newankubadde omusango mu maaso ge. Era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira, era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo muzo omuli ebimu ebizibu okutegeera, abatamanyi n'abatali banywevu be banyoola, era nga n'ebyawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe bo. Kale abaagalwa, kubanga musoose okutegeera, mwekuumanga muleme okuva mu bunywevu bwammwe mmwe nga mutwalibwa obukyamu bw'ababi. Naye mukulire mu kisa ne mu kutegeera Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo. Oyo aweebwenga ekitiibwa kaakano era n'okutuusa ku lunaku olw'emirembe n'emirembe. Amiina.